kijja ku boda. Emisolo gino tegigenda kukola era gavumenti nze gwe yasooka ndoza okukuba okunjija mu busuubuzi nenza mu mulimu gwendimu gye buvuddeko awo olowooza wiiki nga emu waliwo omukyala wano yantuma buseviyeeti naŋŋamba buli mu kibuga netya buseviyeeti bwa mitwalo 38 mba nfuluma mu kikuubo owa revenue nanyimiriza naŋŋamba tuwe irisiiti nze ne irisiiti nali sigiwulirangako nasooka giraba ku olwo lwennyini oginsaba naŋŋamba basi ekyo ddayo gy'oguza obuntu oleete irisiiti naye ekyamazima nga ne wenguza ebintu nali sikyakola ki sikyajjukirawo nga nabwonkuba emigana mala essaawa ezi ku geeti efuluma ekikuube netunde wakisekka naye omusajja yaŋŋamba omusajja munene namwekkanya alina n'enswiriri mpitirivu w'amagye naŋŋamba geza osimbule ekigere ekkuba essasi bwe kibanga olwaleero omusolo tutandise gusolowooza kugujja eno mu bantu eno nga tujja na mmundu ekyo gavumenti kiyabaze kafu nolwekyo gavumenti nze ngisaba esooka egobe abagiwa amagezi bonna bonna ewandika abantu nga ffe abakugu kubanga olwaleero kiba twagala omusolo lwaki ate oleeta ab'amagye lwaki ate otawanyanze amaze okugula ebintu kuba nze bambuuza tesibimanyi gavumenti eganye okuddira okusomesa abantu bamanyi omusolo gweyagala eri mu kusolooza buki busolooza era pulezidenti tumusaba nti ajje aveeyo ayogere n'abasuubuzi nze nali musuubuzi nali nyina edduuka ku Mutaasa Kafeero baliitanga Lamu Enterprises naye ku budde obwo ebintu byayitangamu twali tuyita mutukula era nyina n'obujulizi mukwano gwange yali secretary government twali tukolanga secretary government yali wali nga nze ndi wano obusuubuzi twabuvaamu dda lwa musolo naye kati abantu bangi nnyo abasuubuzi abagenda okuva mu busuubuzi nga gavumenti yebakubye bajja mu busuubuzi gavumenti bwekibanga olwaliro abantu abasinga tebanagana kuwa musolo negenda gwoli w'amawulire mutendeke genda wali nateeta olaba omusolo gwe tuwa ebinya bye tulina okuyitamu bwe bityo byetwandibadde abawa omusolo nga ffe abavuzi b'emmotoka twagala ne gavumenti esipeya w'emmotoka emuggyeko omusolo kubanga buli lunaku olina okugenda mu galaji okkanika emmotoka twagala tuwa omusolo nga gulina kyeguyamba bannansi ate tugenda kuwa omusolo nga guliwa abantu babatu gavumenti omusolo gwejja ku bantu muyitirivu nya tegulina mugaso kubanga twagala tuwa omusolo tuyite mu luguudo nga lulungi lulambulukufu naye ovuga emmotoka n'ova ewaka noga nti leero oba enkya ngenda kugenda wakabalasa nkanikiro oba nagenda wakizito kwegamba emmotoka zaffe zifukka mu lwobukamazi olw'ebinnya gavumenti yali badde tuwa omusolo naye nga enguudo zonna zinyirira enguudo ziri bulungi naye bw'otuuka wali nate tosobola kkiriza nti olina mu Uganda nobwoba obadde ova eri Masaka kyannamukaka ewaffe bw'owulira ebinnya otegeera nti ntuuse e Kampala wano ndi Nateete leero ffe gye twaddukira gavumenti naye etulumbye etandise otukuba abalyanga ekyemisala n'ekyeggulo katuli ekibuki kimu era tuweebuuza ntugamba nti abantu bano babalya mmere ki tugima abaana baffe tuli banyiivu nnyo nnyo olwaleero ekikuubo kisibe ab'e Masaka beekalakaasa ne gavumenti nawulidde omwogezi wa revenue nga abalata balasi ayogera bubi bana mutukyuze ku lulimi mwogere bulungi kuba bana abantu bemugjamu omusolo tubaagala nze ndi weenaalemu kutali musango ne kati ntya n'okwogera nti ndi weenaalemu kuba abantu batugala tisotusonga mwe mwaleeta ekizibu mwe muleese ekizibu bane mutuyambe.